Basebo ne banyabo abantu bakatonda mwenna abakunganidde wano n'abakunganidde ku mitimbagano egy'enjawulo mwenna nsanyusa okubalaba. Tuli mu byokuyiga bino ebigamba nti essuubi wakati mu kusoberwa. Essuubi wakati mu kukola ki? Mu kusoberwa. Ekituufu kiri nti nagambye olunaku lwajjo obeera namukisa okubanga tonnasoberwa, naye ekyo tekikuwa bbeetu kugamba nti sirisoberwa. Omwandiisi omu yagamba nti ebizibu byaffe biri ku conveyor belt. You solve this one, another one comes in. N'olw'ensonga eyo twebaza Katonda olw'ebyo tusobodde okuwangula, naye tulina ebirala ebikyatulindiridde. Ekyokuyiga ky'eggulo kyatulesaawo mu kutya, mu kweraliikirira, nga kigamba nti ekiro ekyakola ki? Kyasembayo. Era nalese nkwadde assignment. Biki biwandyagadde bisembeyo ku lunaku olusembayo? Musajja wa Katonda Dawudi yatusendekisera naga nti Mukama ntegeezaako. Omwandiisi wa Bayibuli endala n'agamba nti nsobole okubeera n'omutima omugezigezi. Singa Berusaze yamanya nti ekiro ekyo kyali kisembayo, nze muli ndowooza ndi mu kifo ky'okuteekateeka embaga yanteesesa okusaba n'okusiiba. Mu kifo ky'okuteekateeka embaga yandiyise abasumba bonna ne bajja ne bakola omukolo gw'okumusiiga amafuta. Naye teyamanya nti olwo lwali lumakinga ekiseera kye ekisembayo. Wakati mu kusoberwa abantu bakoze ebintu bingi, naye ensi erina entalo ez'enjawulo. Bajjajjaffe entalo zaabwe bazirwananga nga bakozesa amafumu, bakozesa obusaale naddala mu mawanga agamu. Abalala bakwata miggo mu ntalo zaabwe, balina amajambiya mu mayumba olw'okwetegekera entalo ez'engeri ezitali zimu. Naye mu nsi eno kati eyitiridde obukugu nga n'ebyokulwanyisa by'amaanyi, emmundu z'amaanyi, bomu z'amaanyi, naye era nazo zirimu emitendera. Osanga omuntu ng'akuteeka pisito, kalina bwe kakolera, kalina bwe kakoma. Osanga ng'akuteesa MG, naye erina weekolera, erina weeyagala ekirala. Bazikwata n'obatunuulira, ziriko enjegere, ziriko entambi ezisindikwa, ebimotoka ebisindikwa, ebigaali, ne babeera n'ebbomu ezikasukibwa n'endala bingi nnyo mubimanyi. Wano mu kibuga mwe tuli, kikimu ku bibuga ebyayitamu oba ebiyisemu entalo eziwerako. Sabasaba. Era singa wajja wano ekiseera ekiyise wandibalolabanga ekibuga kino. Twagala okwebaza bannamasaka olw'okubanga ekibuga kino bakizizaawo mu ngeri ennungi, mubakubireko mu bugalo n'ebizimbe bingi ebyakka wansi. Mundu ez'amaanyi, bomu z'amaanyi. Naye nakitegeera oba nkitegeera, si buli lutalo luliwo nti lwetaaga mundu eyo. Ffe ekyokuyiga kye tuliko kiri ssuubi wakati mu kusoberwa. Osobola okubeera ne mundu naye n'osoberwa. Osobola okubeera ne bomu namuzisa naye n'osoberwa. Osobola okubanga okutte mundu 3 ozikuto zirina, oyina n'abakuuma ebweru naye n'osoberwa, ng'okuumibwa naye ate nga naawe osobeddwa. Waliwo oluusi lw'ensaasira balina abakuumi.
kubanga tubeegala naye ate weewuunye omusajja bamukuuma ate naye yeekuuma embwa buli lweboggola ate n'asituka naye ng'alina embwa alina n'abasirikale kati ate asituka kukola ki osituka kubanga omusirikale tayinza okwebaka abantu bangi wadde balina ebyo byonna naye nga basobeddwa nina kye neewuunyaayo n'abalina amayembe n'ebiteega n'ennya bingi basoberwa nali sitegeeranga nti omuntu aba n'amayembe ate n'asoberwa nafuna omuntu omu andifainingire omugaso oba nnyonnyole omugaso gw'amayembe nanga nti ago gakola ku discipline era bw'aba omutawaana ogasindika ne kagenda gwe nobeera ano safe naye wenagawakanyiza nabeerako mu kitundu nga mulimu omusajja alina amayembe ddala gakifaalu g'amaanyi bakazi be ne babaagala ne babazaalamu abaana babaagalanga gali luddawa obeera otya n'amayembe ne baagala mukazi wo wenategeeranga n'amayembe getagakkuba mu kibooko oluusi era kyovola nti waliwo ate era n'okumanya nago tegalina maanyi waliwo abakwata amayembe abakwata amayembe kitegeeza nti buli kintu kirina engeri yakyo omuntu asobola okubeerawo ng'alina all the security gye twasoma ennyiriri ezaala ze abalala beesiga amagaali abalala beesiga embalaasi naife tunesiga nga katonda waffe aleluya amiina ng'abantu basobeddwa bangi banywa ddagala bamira mpeke naawe oyinza okuba olimu kubamira empeke weebaka abantu bamira mpeke banywa njaka osanga kumpi buli muntu ayinawo akayaga kaawo agira nateekako ku kyayi nebakirako mu kusoberwa abantu bayiyeyiya abantu abanya mwenge mbu bajjewo okusoberwa mu nsi sandyewunyiza mmwe abatudde wano n'abandaba bwe mwandisobeddwa naye ate ensoberwa nnyo bwe ndaba nga kabaka w'e Babuloni naye ng'akoze atya asoberwa ng'ensi yonna zaabu ensi yonna feeza ensi yonna erina ebintu eby'obugagga ebingi ennyo naye kabaka asobeddwa amagulu gakankana amaaso gawanyisibwa obulamu bugenda tateredde with all the resources natandika okutegeera nti ku nsi teryali kaweweevu naawe bolowooza nti bali bulungi genda omusemberere mpolampola oba osemberere mukyala we akugambe wandiwulidde nga naye alina ennaku ye bw'olemu ennaku ey'abaana omulala ayagala kuwasa omulala ayagala kufumbira kyova olaba sekolatizi bamubuuza kiki ekisingako kuwasa oba butawasa kiriwo ekisinga okuluma to be single or to be married kyava agamba nti whichever you choose sokolatizi takkiriza kukaviiramu awo eriyo abafumba abakaaba eriyo abawulu abakaaba teri ali kaweweevu gwali abo atanafuna mwana oyagala mwana amulina agamba nti mukama wampaki kino buli muntu alina wakaabira eyensi eggwanga ezikaleero njagala kuwanjula ekyokulwanyisa ekimu ku biyamba mu kusoberwa naye nga kino kyo kyamaanyi namuzisa buli muntu buli munnayuganda buli ali mu nsi buli atudde wano ne bwoneekuniza otya ne bwoneebuzaobuza otya okyetaaga bw'onoobona obeera mu nsi muno n'emirembe ate era n'essuubi katusabe taata omulungi jangu oyigirize okuyita Yesu Kristo mukama waffe ebintu bibiri ebirabikanga ebifaanagana ebirabikanga ebikola ekintu kye kimu n'ebirina byawukaniramu katono ekimu ku byokulwanyisa ebiyamba omuntu kwe kusaba prayer mukwano gwange buli lw'osoberwanga waliwo eddagala ery'amangu waliwo ansi ez'amangu ng'ezo ziri ku maviiviigo
kufukamira n'osaba Katonda. Tugamba tutyawo? Amina. Omuwandiisi omu yagamba nti nze buli lwe nfukamira mba muwanvu okusinga ebizibu byange. Amina. Kanziremu nadde nsubira amene singakaawo. Buli lwe nfuna ebizibu ne nfukamira wansi mba muwanvu okusinga ebizibu byange. Amina. Awo lwatuuka katuka firimu nange nakalaba naawe wakalaba abalabi ba firimu bakazanya eyo wansi eyo obusajja buba budduka mu nsiko butambula mu nsiko ensolo neefubutuka ensolo nezibugoba sajja nezikagoba ensolo nekagoba akasajja kaba kadduka nekakijjukira nga babasomesanga bato ne babagamba nti ensolo erya muntu omumpi kuyo bw'oba muwanvu okugisinga tesobola kwaŋŋanga. Abadduka n'afuna akakisa n'alaba ekiti n'alonda ekiti ensolo ebegera omutukako n'akissa ku mutwe n'ayimirira. Ensolo egenda okutunulayo ng'akasajja si kampi ng'akasajja kawanvu ensolo n'ebita. Kaakati emisinde ne giddamu bupya kubanga ate tosobola kudduka na kiti ku mutwe n'adduka nga takina ensolo egenda okutunulayo nga takasajja kampi. Ensolo neddamu negoba abakatukako nessaako nekassaako kagenda kakola bwe katyo paka ensolo lwe yabivaako nekewonera. Wulira kyeŋŋamba kikino, buli lwe nfukamira okusaba mba muwanvu okusinga ebizibu byange. Amina. Omuwandiisi omu yagamba ng'ayogera kusaba n'agamba nti okusaba bwe wokka we tufunira ebintu ebiyingira mu ggwanga ne biyingira mu nnyumba n'otosasula misolo eri gavumenti. Amina. Eno gavumenti wonna woofunira income bagenda kusala omusolo bagenda kuvunaana bagenda kukuba etiketi naye answers eziva mu ggulu ziyingirira bwerere mu kazigoko. Amina. Ekyo manene kisubira okisanyukira n'amaanyi n'obugalo. Katonda tafaayo ansa ziyingira ne mu muzigo ziyingira n'abo abasula wansi ku ttaka abasula mu nnyumba ez'essubi ansa zijja direct gye bali. Teri musolo ekitegeeza tuyimpawala ku lwaffe. Katonda agamba nti musabe mulikola mutya mweyanjule mukole ki ebintu byangu just kusaba. Lwaki omuwandiisi agamba okusaba kwe kwogera ne Katonda tukikubira. Amina. Amina. Olina eddembe okwogera ne Katonda. Togambanga muntu kukwogerera. Osobola okufukamira noyogera ne Katonda anytime everywhere. Tewaliwo na tteeka ligamba nti asaba Katonda alina kufukamira. Osobola okubanga osobola okufukamira yes, bw'osobola okufukamira yes, bw'osobola okuzibira yes. Naye Katonda mulungi nnyo ti ne bw'osaba ng'ekizibu kikusanze oyimiridde nga tolina wofukamira era Katonda awulira. Amina. Bannange ngenda okwogera ekibiito kiwandiika naye kankyogerere wano nti okusaba okumanya Katonda mulungi nnyo awa answers ne bw'ofuna ekizibu ne kikusanga mu ttooyi awulira. Basabirayo yes. Osobola okubeera mu ttooyi ekintu ne kigaana kye wagenza okukola noka naye Mukama nabakinze ya Rabbi ne kigguka. Amina. Oye Katonda haleluya mumpubireko. Amina. Katonda omwandiisi atuwa amagezi nti bw'oba osaba oyogera ne Katonda yogera naye nga yogera ne mukwano gwe. Katonda mukwano gwo yakutonda yakuteeka mu nsi muno yakufudde kyoli lwaki tosaba. Newunyanya abantu abaga nti mugende mu kkanisa munsabireko n'omutunuulira. Okusaba baakukuwa olina eddembe eryogera ne Katonda. Naye nsigala bulijjo mbuuza era kambuulize na wano bwe tuba twogera ne Katonda Katonda ataddamu ddi era tumanya tutya nti azzeemu. Katonda si mayembe kubanga amayembe googerera mu lukaayi wali wabbali oyinza okugawulira nga googera gakuba n'endege nomanya nti gaago gajja era ne gayingira neera ne gabuuza anyo yasitamye ani yeekyusa ne weetereeza. Ekibuuzo Katonda yatuddamu atya? Kifulaba okusaba nkwetaaga okusaba kwogera na Katonda nkyogeddeko naye ate kambalabulemu abasaba. Bw'oba osaba Katonda kakasa nti by'osaba by'oyogedde by'oyagala.
Kyovalaba neemulugunyamu neewuunya nnyo omuntu okusaba nga byasaba tabimanyi. N'agamba nti mbadde njogera ne Katonda. Obadde omugamba ki nti olulimi lusirutegeera nange naye Katonda alutegedde. Kati Katonda akuddemu ku ki? Asaba ateekwa okumanya kyakola ki? Kyasaba. Era n'akinyonyola buki? Bulungi. Ng'akinyonyola mukwano gwe. Bw'oba oyogera ne mukwano gwe oyogera ludikya ngaye Katonda nga oyogera ne tamanyi ludikya. Okusaba kuteekwa kubanga oyogerera ddala fakiti yo. Ofukamira wansi n'omubuulira. Oba emmotoka gy'osimbye n'omubuulira. Naye kati Katonda addiramuwa. Kati we kyaddiramu wano kye kinamuzisa kyenjagala. Tufuna akakisa ffenna abakuŋŋanye wano. Njagala okubanjulira ndi kyangu Katonda okuddamu. Amiina. Nsaba abakulu bano bansomere ennyiriri bbiri ezo sipiidi ya yiriyiri. Olunyiriri olusooka luli mu Luka 8:21. Olunyiriri olulala mu Matayo 21:42. Matayo 21:42. Agamba atya? Yesu n'addamu n'abagamba nti temusomangako mu byawandiikibwa nti ejjinja abazimbire baagaana. Werekerera Yesu yeewuunya nnyo abantu abatasomangako mu biki bannaye? Mu byawandiikibwa. Nammwe temusomangako mu byawandiikibwa. Temumanyi ddoboozi lyange nti naliwandiisa. Temumanyi nti byenjagala byonna nabiteeka wansi mubirina bisuleeyo. Soma tuwulire yagenza okusoma mu Matayo. Osomyani oyo? Oyo abadde Matayo. Kati Luka 8:21. Agamba atya? Nti naye n'addamu n'abagamba atya? Mange ne baganda bange Be baluwa? be bano abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikola. Bassebo ne bannyabo Katonda nagamba wano ayagala nnyo tulokolebwe. Ali mu bizinesi ya kutulokola. Haleluya. Amen. Kyeyava akakkana n'atuula wansi n'awandiisa byonna by'ayagala n'abituwa. Tubirina ewaffe, biri mu lulimi lwaffe, tukikubira amiina. Amen. Era ekitabo kino kyenkuta olwaleero tunula wano, kino ye Bayibuli. Bakiyita batya? Bayibuli. Ekitabo kino bakiyita batya? Bayibuli. Ekitabo kino singa okyogedde mu Latini Bibiliya oba Biblos ng'oyagala kukozesa Luyonaani, tebirina makulu gasinga kigambo kitabo. Oli bw'agamba Bible kya Lungereza naye nga kitegeeza kigambo book. This one is a book. Bibiliya, Biblos, Bible. Buli lw'okyogera bw'ogamba nti ekyo kiki? Kitabo. Okukyawula ku bitabo ebirala kyebaava bongerako ekigambo ekirala hore Bible, ekitabo ekitukuvu. Bameka abaali bakirabyeko obulabi? Wanika omukono nga bakirabako obulabi. Bameka abakirina eka ewaabwe eyo? Bameka abaali bakisomyemu? Ekigambo kino ekitabo edda bwe bakitandikira kiwandiika, bakiwandiika ng'ensi tennabakuba ya mulembe nga kati nga bawandiika na ku bitoogo. Abawandika Bayibuli eno okugitukwasa Katonda be yayitamu bali abawandiisi nga 40, naye nga Bayibuli eno okujja mu ngalo zaffe kyagitwalira emyaka 15. Myaka emeka? 15. Abamu ku bawandiisi bakabaka, bafuzi, bayimbi, bannabbi n'abatume. Ennimi ezasinga okuteekebwamu Olwebbulaniya, Oluyonaani ne Aramaic. Bayibuli eno gy'olaba erimu ebitabo 66, 66 books. Bw'ofunanga Bayibuli n'obibalamu nga tebiwera, giteeke wabbali ng'oyo yakufera. Bw'ofunanga ebitabo nga bisukka mu 66, omwewuunyanga. Katonda yatukwasa ekitabo kino nga kirina ebitabo bimeka? 66. Endagaano enkadde eyina 39,
endagaano empya 427 bye bitabo 606 obalangamu. Bw'osanga ebisukkamu weekengera, bw'osanga ebitaweze dduka misinde. Tulina omukisa nti mubamu kubawandiika abamu tubamanyi. Musa yawandiika ebitabo nga 5 biramba, Pawulo yawandiika ebitabo nga 13 biramba. Kyatwala ekitabo kino kikyusiddwa mu nnimi eziwera ezisukka ne200. Wano mu Uganda Bible Society of Uganda etukoze bulungi n'etukyusiza mu nnimi zaffe, mbakubire obugalo bw'amaanyi Bible Society of Uganda. Kati olwaliro olina Bayibuli mu lulimi lwo. Olwokubanga mu Bayibuli Katonda w'abadde ayogera naawe, leka kwekwasa gy'otosobola. Wakoma mu P4 togula King James enkadde. Gireke abazunguzungu bagyogere thou tojja gisobola. Gule zitonotono zigulu news weziri. Soma Bayibuli eri mu lulimi lwo. Olunyarwanda weeri tuyina eri mu Lwira eyo ate Oluganda batuyamye batuwadde ne versions ez'enjawulo mu Luganda ne mu Lungereza nyingi nnyo. Naye ekibuuzo kye kino Musumba, bw'ogamba nti Bayibuli kigambo kya Katonda ate n'ogamba nti ate yawandiikibwa abantu abatakka wansi wa 40 kikibeera kitya? Bikula Petero ekyokubiri 1:21 Petero ekyokubiri 1:21 agamba bw'ati, kubanga si wali kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Abantu baayogeranga ebyava eri Katonda. Nziramu kansome mwene enkyusa empya wano ngikutte wano. Agamba ati kubanga tewali mulanzi eyali alanze ebyeyagalidde. Mu Bayibuli temulimu kiwandiiko ng'omuwandiisi yakyeyagalira, wabula abalanzi bayogeranga ebiva eri Katonda ng'Omwoyo Omutukuvu yaboogeza. Tubakubira amiina. Ebintu byonna byolaba wano Katonda yabiteeka mu babiwandiika nga yaboogeza. In fact, those Evangelii yagamba ng'Omwoyo Omutukuvu yabafuuyirira. Timusaye tugende mangu okumanyanga ddala Omwoyo Omutukuvu yali ali emabega waakyo. Soma Timoseewo ekyokubiri 3:16 bagamba atya? Buli kyawandiikibwa kyogenda okusanga wano kirina kulungamya kwa Katonda. Kirina okulungamya kwa Katonda, temulimu kikyupuli. Era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga. Ebyo gira obireka, tujja bituukako. Agambye nti tewali balansi bawandiika bye baagala. Abantu abawandiika ebintu bino ebimu bye bawandiika tebaabyagala. Kambategesi abamu tebaabyagala. Nabbi Daniel 12:8 paka kule 10 tusomere tuwulire. Agamba bw'ati, atya nempulira naye nesitegeera ne ndyoka njogera nti ayi Mukama wange, ebirifa mu ebyo biriba bitya? Eriyo abaafuna ebigambo nga byawandiika naye yennyini n'okubitegeera tabitegere, naye omulimu gwe gwali kuwandiika ekyo kyalabye. Mu kubikkula Esulamu 10:11 ne lugamba bwe luti. Kubikkulirwa Esulamu olunyiriri olw'10 agamba bw'ati. Agambe tuwulire. Nti nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe, ne mpulira ennyuma wange eddoboozi eddene nga ligamba litya? ng'ery'akagombe nga ligamba litya? nga koogera nti ky'olaba wandiika mu kitabo. Lekeraawo, ono ye ebyawandiikibwa Yokaana yabiraba bulabi, byolaba byoba owandiika. Nkugira buno obujulizi okutegeere nti ebiri wano bya bwesige. Amina. Bya bwesige, byolaba byoba owandiika. Waliyo abasajja abaali tebasobola na kwogera. Bikkula Ezekiel 2 onsomere olw'omwenda. Ezekiel 2:9. Awo bwe natunula laba omukono ne gugololwa eri nze, era laba omuzingo ogw'ekitabo nga guli omwo. Genda maaso 10. N'agwanjululiza mu maaso gange,
era gwawandiikibwa munda ne kungulu era mwawandikibwamu okuwubala n'okukungubaga n'obuyinike. Ebigambo eby'Ezekeeri ye baamuleetera bireetere n'alya birye. Omuzingo gw'ekitabo gwayanjulizibwa mu maaso ge nga ye musajja wattu si yalonze. Njagala tugende ku Yeremiya 1:4. Yeremiya 1:4. Yeremiya essula 1 olunyiriro lw'okuna lugamba bwe luti awo ekigambo kya Mukama ne kinzijira nga kigamba ki nti bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto nakola ki nakumanya era nga tonnava mu lubuto nakutukuza nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga. Awo nze ne ndyoka njogera nti woowe Mukama Katonda laba siyinza kwogera kubanga ndi mwana muto. N'amugamba atya? Naye Mukama n'aŋŋamba nti toyogera nti ndi mwana muto kubanga byonna bye nnaakutumanga gyonna gye nnaakutumanga gy'onoogendanga. Abamu bawandiika bato bye boogera nabo basajja battu tebabitegedde. Naye Katonda amuganze byenkugamba by'oba owandiika. Yokaana ali ku kizinga Patuma amugamba tunula laba wandiika. Ono omulala nsazeeko obusazi abalala. Ono omulala ekiseera bwe yali nga tayogera ng'abakasiru bw'atuuka okwogera ekigambo ekyo baakikyusa tekikyali bwe kityo. Naye nga tasobola kwogera naye bwe yatuukanga okwogera ebya Katonda ng'omumwa gusumulukuka. Waawo oye Katonda. Bebulaniya 1:1 wagamba watya? Nti Katonda edda bwe yayogereranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogerera naffe mu mwana. Njagala kusooka kiri nti yayogeranga ne bannabbi bassebo ne bannyabo. Njagala otandika okutegeera n'okwagala n'okwesiga ebigambo ebiwandikiddwa mu kitabo ekitukuvu. Obunnabbi bwabyo bwesigika. Bw'osoma lubereberye essula 6 tetugenda kusomayo nnyo naye somako wakirunyiro olusooka bategeere kyenjagala okwanjulaawo. Awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala. Abaana ba Katonda ne balaba. Njagala mu ssuula eyo weetuulire agenda kutuwa sitore y'amataba. Katonda yayogera ku mataba ne gatuukirira ne gabeerawo. Nina wano olukalala olw'ebintu ebiyitirivu ennyo ebyalangibwa ne bibeerawo mu kiseera kyabyo. Gamba nga bino. Okugwa kwa Babuloni kwe twabaddeko jjo Isaya yakulanga ebula emyaka 200 ne kuwandiikibwa. Kwabaawo? Twakulabye eggulu kwabaddewo? Twakulabye. Kuulo anaawamba bamulanga nti agenda kuba musajja mugezi nnyo. Yajja yali mugezi kubanga yakyanulinga amazzi ne gakwata ekkuba eddala n'ayingira kubanga yamanya n'okumanya tolunaku gundi eri baba public holiday n'awamba. Nga lwaki awamba? Obunnabbi bwali bwakiranga dda. Nina enkalala eziwerako nga Dawudi yalanga ebula emyaka 1000 n'ayogera ku Yesu bw'atalimenyebwa ggumba. Mikka yalanga ebula emyaka 7 n'ategeeza ensi nti Yesu bw'alijja alizaalibwa Beselekemu. Musa yalanga ebula emyaka 15 n'ayogera ku munyenye ey'enkya egenda okujja. By the way, ate Isaya ng'ebula emyaka 8 n'alangirira n'agamba nti alimuzaala alibeera mbeerera virgin. Ebigambo bya Bayibuli bw'otobyesiga oba olimba. Katonda yalanga ogwa kwa Yerusalemu ne kubeerawo. Naye njagala ngende ku kino ekyamangu. Yalanga empisa ez'oluvannyuma. Genda mu Timoseewo 2:3-5 tulabe obanga Bayibuli byeranga biba bituufu. Naye tegeera kino kiruwa nga mu nnaku ez'oluvannyuma. Ebiro ebyokulaba ennaku birijja. Kubanga abantu balibanga beeyagala bokka. Ekiseera kigenda kutuuka agenti abantu nga beeyagala bokka. Ombuulira bwe giba nga teginnaba kutuuka ne tugamba nti obunnabbi si butuufu mu Bayibuli.
abantu bali babeyagala bokka genda maaso tuwulire abagala ebintu abenyumiriza abamalala abavumi abatagondera bazadde baabwe abateebaza abatali batukuvu abatayagala baluganda abatatabagana abawaayiriza abategendereza abakambwe abatayagala bulungi abenkwe abakakanyavu abeegulumiza abaagala essanyu okusinga Katonda nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako. Agamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma ojja kusanga abantu abalina ekifaananyi eky'okutya Katonda oluusi nga ennyambala yaabwe balaga nga bannaddiini, oluusi ebigambo byabwe nga biringa ng'ebyekinnaddiini. Haleluya, amiina. Era nze bwe mba mu paaka oba nga ntambula n'ensanga omunanyangwira mangu nti haleluya, nga mmanya nti awo ekyo kifudde, anoonya gwakukuulira. Mukama waffe yeebazibwe, balina ekifaananyi eky'okutya Katonda. Agenti abantu bali babeyagala bokka, bali mu kwagala bintu. Nalulira mu mawulire emyaka giyiseewo nga bakutte omusajja wa ggwanga ddala ng'ali mu ggwanga muno ali bize akutta amakerenda gaffe agali mu malwaliro, akyusa expiry date ebyali biggwako 2023 abyongezaamu emyaka emirala 3, akyusiza ebigambo ataddeko 2026. Tumira tetuwona, ayagala ssente. Abantu bakyusiza ebintu, osanga ebintu babitunda juice ez'enjawulo, yeno kano peera lino kino kiri, naye nga bw'ogenda okunoonya n'omupeera abamu gye baagusanga nga teguliyo. Ogenda bugenzi wali Kampala n'okkirira wansi eyo n'osanga godown ezimu mwe bakolera ebintu ebyo ne bakola akawo kano kakino. Abantu bali busy making money. Lumu nali ntambula kedda nensanga omusajja nga alina akuuma akassa munnyo, twalina omunnyo gwe twayitanga ogw'ebikerenda. Kakati nga ayiyemu omunnyo naye alina akuuma guyika eri nga gwonna gwa lufufugge, ng'alina ate obubaasa obusawo bwali buwandikiddwako Malindi dda twalinanga omunyu bwalingako Malindi, simanyi bagukyalinawo kati apakira omwo. Fe abasuubuzi bwe twajjanga tugula Malindi naye nga gwavudde eri Magadi. Kiki kye njagala okugamba, abantu baagala ssente okusinga ekirala. Agambye abavumi nebayo n'abantu abasasulwa ssente bavume, genda omunvumire, genda omunkolere kino. Agambye abantu bagenda kuba batagondera bazadde baabwe, abatayagala baluganda, abatatabagana. Osanga abantu babeere limu nga tebatabagana, balwanagana lwa ttaka, lwa byanfuna. Abagala okusinga essanyu okusinga Katonda. Singa wano nsumulula endongo eri endala wangi nsumulule era ke musirise njirese nomala osumulula endongo eri endala wano wajjula. Abantu baagala essanyu okusinga Katonda. Ogenda n'obalaba ne ku makanisa, agenda mu saluni n'asibayo olunaku lulamba. Mu church dakika ntono ayagala kuddayo ka oyo aluddewo ng'abuulira. Mu saluni bava nayo ne baddayo nga tebazimaze. Nakoma nagamba mwami nzira y'enkya enviiri tezaawedde era nga naawe omulaba tezaawedde. Tulina abantu abatasobola kutuula mu kkanisa mu masinzizo n'amalako ssaawa ng'akyatudde, afuluma n'afuyisa emirundi 6 mu samoni emu. Alaba TV akazannyo ka ssaawa 2.5 nga tafulumyeko n'akatono. Abo be bantu abalimu omulembe gw'enkomerero bwe gufaanana. Agambye bali babwe batyo, gye bali eno oba tebaliyo, gye baliyo mu mawanga oba tebaliyo. Abantu abalina ekifaananyi eky'okutya Katonda, abatambula, abaweweera, abamu bamalina okwogera, bakopa amaloboozi ag'okuweweera, mwaweweerera mwabbira, mwaweweerera mwakuula. Aya agambye Bayibuli yalanga ebyo bijja kubaawo.
soma Timoseewo ekyokubiri essula 4 olwokusatu lugamba lugebwe luti lugambe kubanga ebiro bijja batalikkiriza kuwulira kuyigiriza kwa bulamu kuwulira abantu nga tebaagala na kuwulira by'amagezi bya bulamu naye amatunga gabasiiwa bali kuŋŋaanya abayigiriza okwegomba kwabwe bo bwe kuli baliziba amatu okulekanga amazima balikyama okugobereranga enfumo obufumo agambye ekiseera kijja abantu lebaligana okuwulira enjigiriza ey'amazima amazima n'ogasomesa n'ategeerera ddala kino kituufu kiri mu bayibuli ne Yesu yakikola ekyamujja mu ggulu najja n'akikola akiraga abantu mbagamba mwegenderezanga nnyo ebintu Yesu bye yakola ku nsi. Lwaki yajja ku nsi n'amalako emyaka 3 n'ekitundu mbu ate nga kyekituufu yajja kutulokola. Amina. Naye ekibuuzo kyange okulokola omuntu kikwatagisa myaka 3 n'ekitundu. Why? Bw'aba yajja kufa azuukira agende mu ggulu atulokole. Lwaki tajja ku Friday n'afa ku olwo n'afa n'azuukira ku Sunday amaze kenda kutono n'agenda? Lwaki Yesu ng'ate ye Adamu yajja ku Friday? Adamu yajja ddi? Friday. N'awasa ku olwo olunaku we bwakeerera nga Adamu muki? Mufumbo. Adamu ebitundu bye byonna eby'omubiri byali bikulu era nga bikolerawo okukaasi. Si byakubeerawo kweyaga kusabirira Katonda kulya kukola ki kuyimbirira. 5 yajja ku Friday esaazi yayingira wano ow'eggulu ng'awasiza ebyaddirira tobimbuuza. Lwaki Yesu ajja najja ku nsi emyaka 3 n'ekitundu? Lwaki mu Bayibuli mulimu Beselekemu? Lwaki mu Bayibuli mulimu Nazaaleesi? Ekyo ekyabiwandiisaamu okutegeeza nti Yesu yali azze ku nsi alaga abantu awandiika obulamu bwe bwe busaanidde okubeera. Basinza batya, babatizibwa batya, basinza ddi, basinza batya, babikola batya. Yesu n'abala ku nsi emyaka gino n'abiwandiisa wano ng'amanyi nti bw'anaabiwandiika munaabitegeera munaabigondera. Katonda amaze okusala omusango kubanga Bayibuli eno Katonda yagituweereza nga kyakulwanyisa kyaffe ye mapu egenda mu ggulu tukuba amiina. Amiina. Eno ye kampasi egenda mu ggulu tukuba amiina. Amiina. Omuntu ataligenda mu ggulu tagenda kuvunaana Katonda. Katonda ebintu byonna yabiwandiisa biri clear kubanga yabiteeka mu lulimi lwo. Osobola bisoma mu luluwo mu luwira, osobola bisoma ewuwe busoga Jova Rwanda bayine yaabwe abachi bayine ya Katonda yasse ebigambo n'abiwandiika. Amen. Nagandi ngoyagala okugenda mu ggulu okola ABCD obutagenda mu ggulu si musango gwa Katonda. Oye Katonda bane mukize Katonda atwagala tumukubira tukubira. Amina. Tukyongeremu amina. Amina. Kubanga atuwadde kye bayita open book exam. Nasoma Katonda. Musomesa n'agamba ngenda kubuuza ku chapter 1 ne chapter 2 koma ku chapter 3 mu revising awo. Era n'abagamba ndi mugende mu tuule mu classes zammwe, there's no problem, mubere n'ebitabo byammwe. Kakati sawa ye kusalako bw'ogwa ekibuuzo ekyo ani avunaanyizibwa? Gwe. Chapter bagikuwadde. Katonda ebintu byonna byagenda okubuuza mu ggulu yabiteeka wano kiriya. Amina. Byonna biri kiriya. Omuntu obutabaako omusango ng'alina omusajja omukyala alina omukazi bw'oba n'ababiri tobuuza ngenda oba sigenda, ekyo kiwedde. Kino tokirya bw'okirya tobuuza kikuli Mukama. Kagamba Katonda yejjako omusango ng'abatunzi ba Kamulali. Ogenda mu hoteli ne batekawo kamana ne bateka kama hot pepper. Ne bwandika n'ebirala bw'okyuzinga hot pepper tutwasamirira. Bonira bera mu hoteli kabirawo wanda mu koti. Kubanga bwaba ekigambo kyabaddeko aba hoteli bejjeko omusango. Abantu abali mu nsi zitegerekeka n'awaseerera bawandikawo slippery floor, mark your steps. Bw'otambula ng'osaatuuka bw'ogwa insurance teri pepepe basooka kumanya nti wasomako. N'oganda nasomako kasojja ebbaluwa ey'okusoma kati kitegeeza nti wagudde otegeera.
bakulaga emiryango ne bagandi guno omulyango gulina fuuti 4 kati fe abaweza 6 bw'otuuka ku fuuti 4 bwe gukukoona sawuli yako Katonda bino byonna yabiteeka wano agambye naye abantu tebaagala mazima bagoberera kwegomba kwabwe ayagala Katonda ayogere ye byayagala wulira kyagambye ababayigiriza ebyo bye baagala olwala tuyina n'amakanisa tuyina n'abayigiriza n'ayigiriza n'amaliriza nga takutte ku bayibuli anyumya nanyumya ebyobufuzi nanyumya ebyaki nanyumya ebyokuwaza nanyumya ebyembaga nanyumya ebyokuzaala nanyumya ebyaki n'avaawo naluka bagamba nti mugende mukama bawa omukisa guliwa omuntu yenna talina bayibuli. Let me warn you, bayibuli ye map, bayibuli ye ddoboozi lya Katonda. Wano otegera Katonda kiyakkiriza, otegera Katonda kiyagaana, obeerawo ng'oligulyokereeyo kubanga Katonda omusango yagujjawo. Gye nabasomedde nabagambye nti omuwandiisi yagamba nti Katonda agenda tusalira omusango ebyo bye twamanya ne mu bye twali tuteekeddwa okumanya. Ogendako mu P1 mu P2 mu P3 n'eddala lye wakomamu likumala okulokolebwa kubanga byonna ebiwandiikiddwa osobola okubisoma. Tosobola kwebuzaabuza. Kyova laba nakugambye nti ayenda agenderedde. Nabba abba agenderedde. Teri era to muwalawo takulimbanga nti ze yafunyisa olubuto simumanyi okujja nga lwalangiridde nti nayagala bangi. Omuntu yekka yafuna olubuto nga tabitegedde yali Mariyamu. Toddangamu gamba naawe oli lwa Mwoyo Mutukuvu olina omusajja era ojja kumwogera. Kati ngenda ku migaso gya bayibuli. Bayibuli etugasa ki? Number 1, ntandike ekigambo ekisooka. Bayibuli Bebulaniya 4:12 soma. Bebulaniya 4:12 agambye bw'ati nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omutima. Ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi tukikubira amiina. Buli lw'osoma bayibuli eno ng'oli sirisiasi ekusala egenda okwogera nga ddala ekibanja ekyo wabba kibbe gabba wabuze ekiramu wakola kino wakulupya ovuma oli musibu bwo kisala kino kisala kiyizamu era kikozi kisaza abantu bangi ne batereera tukikubira amini. Waliwo omusajja batumuwulira buulizi namuwulira buulizi ngomubuulizi amwogera yagenda ku kizinga ekimu n'asanga naye nga kizinga kiri isolated nnyo naye n'asangako omusajja omukulu. Omusajja abakulu n'akyamayo bw'akyamayo bwe bakyama ne bamusanga nga alina ekitabo kya bayibuli kitudde awo. Abazungu ne bamusekerera. Mwe mukyasoma this old book, you believe in this myth, you believe in these queer stories. Omusajja mbatuluza tuli musajja mukulu otegeera okyakkiriza ne mu bayibuli. Omusajja bagamba nti bugambye eki kambabuulire kino muba kubanga bayibuli eno si yabasooka mu nnyumba eno mwe tubadde tugenda kubalya kino ekizinga tulya abantu. Kati okukakasa nti tulya musembereeko wano naggulawo kabada ey'obuwanga n'amagumba naye agamba nali ndya kiki ekyanzijjako kitabo kino bayibuli tukikubira amiina. Amiina. Agambye omugaso gwa bayibuli kulaga kibi. Kyova laba Sitaani atukoze bubi n'ateekateekawo abantu abagenda mu kusinza nga tebalina bayibuli. Asomesa talina n'agenze talina bonna ne batuula atalina akulembera atalina bonna ne bavaayo ne baddayo nga bamativu tebabadde boogera ne Katonda. Oteekwa okubanga bw'oba sirias ku by'eggulu oyina bayibuli mu lulimi lwo. Amiina. Ate ng'ogisoma ate nga by'osoma obissa mu nkola toyogera bwogezi. Katonda byayogera bituukirira. Bw'agamba nti abakoze kino abakaba n'abenzi alibasalira omusango kiwedde, akiza n'abatezi balyoka aganye omusango limusinga kiwedde.
talina kyagambye kirala. Kiramu kikozi. Soma Petero ekisooka 2:3. Petero ekisooka 2:3 agamba bw'ati. Ne Petero ekisooka ekyokubiri 4. Ekisooka 2:3 agamba atya? bwe mwazaalibwa omulundi ogwokubiri sinansiga eggwaawo wabula eteggwaawo n'ekigambo kya Katonda ekiramu eky'olubeerera. Tukikubira amiina basebo ne banyawo. Agambye ffe abakkiriza twazaalibwa omulundi ogwokubiri. Aleluya. Amen. Maama lwe yanzaala ogwo gumu naye tegundokola. Okulokolebwa kwange kuli mu kuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'ekigambo kya Katonda. Amiina. Era wano waliwo abatudde wano nga baali balalu, baali benzi, baali batamiivu, bagwanga, bafukanga mu mpale, kati empale nnamu. Amiina. Kubanga ekigambo kiramu kiddamu ne kikuzaala bupya. Era nze neewuunya nnyo omuzadde agaana omwana we okukkiriza Yesu. Bw'olaba ng'omwana wo ng'alina Bayibuli emu muguliyeyo n'endala. Bw'olaba buddezi mutwala ku kyaki zimuwe. Toyombesa muntu akkiriza Katonda, toyombesa muntu abatizibwa, toyombesa muntu agenda mu kusinza. Why? Azaalibwa omulundi ogwokubiri. Eriyo b'oteeka mu kiramu ng'obatera mu bwereere. Bagenda na kutunda ekyo nga tonnaba nakuggwerayo. Ekigambo kya Katonda kikkakanyiza abasajja n'addayo awaka n'aleera n'abaana. Ffe basajja abakkiriza Yesu abasoma ekitabo kino tetwetaaga kulya magongolo. Kubanga ye abamu mubonyebonye bambi tubasaasira. Omusawo amugamba genda tumufunye bugongolo. Ne bamuwa eddagala lumaama, kayayaana, maviga mukulu, ani, ne bafumba, ne bamanya ne basiika. Musajja watu olya kuwoomerwa naye ng'oli ku ggongolo omeketa eno waggulu, omeketa wansi. Naye kasookedde olya ate wagaana okweweta. Katonda yaweta abasajja. Haleluya. Amen. Katonda yatereza abasaala ng'akozesa ekigambo kya Katonda. Amen. Bw'olabanga muwala bo ng'akutte Bayibuli ng'omanya nti ajja kutereera, akyambala bw'atyo naye ajja kutereera. Kubanga muno mulimu ennyiriri ezikwatagana n'okwambala. Mulimu ennyiriri ezikwatagana n'enneeyisa. Bayibuli gwe mugaso gwayo kutereeza. Tugamba tutya? Amen. Erero siya wano site Masaka site kamategeeze ekimu ku bintu bye mwetaaga mu buli lukiiko Bayibuli. Amen. Enkiiko z'ebika mu bikula olunyiriri musome Bayibuli musabire abantu bye binaatereeza abantu balemera kutunda bifo byaffe ebyobuwangwa. Bayibuli yeyamba abasika n'amanya nti muntu nabali bagenda okulembera abantu abaagale. Bayibuli yeyigiriza abantu okusonyiwa. Bayibuli yokka yeŋŋamba okusonyiwa ate neetondedde. Ffe mu nsi tugamba nti aneetondere musonyiwe. Naye ffe tulina Mukama waffe baali bakyamukuba emisumali n'agamba atya? Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Eyo Bayibuli yetutereeza. Aleluya. Amen. Oyo omukazi gw'olaba ow'ewuwo alalambadde bw'atyo emiggo tegimusobola kumutereeza. Waliwo omusajja kuba omukazi nemugati okuba wati timupampingamu sense. Nemugati kati ate bw'aba ayagala okupampingamu. Kubanga this is a two way. No talina sense no talina. Kati baba tolina tukole ki? Bayibuli yetereza. Kyetuzaala omulundi ogwokubiri. Osomye olunyiriro lwalinagamye? Luno. Lugamba lutya? Petero ekyokubiri essulemu olunyiriri olwokuna lwagambye lutya? Ebyatuweesa ebyasuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene nnyo olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okukkiriza okuli ekigambo kya Katonda kituzaala omulundi ogwokubiri ne kituwa agambye okuzikirira mugabane wamu obuzaaliranwa. Omuntu yenna bw'akkiriza Katonda n'asoma Bayibuli eno agabana ku buzaaliranwa bwa Katonda. Amiina. Obuzaaliranwa bwa Katonda kwagala, kusonyiwa, kugaba. Bwe yagala ensibwa bw'ati n'okuwaayo n'akola ki? N'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Teriyo lubaale ajja kuyigiriza ekyo. Teriyo jjembe lijja kukolera ekyo. Ojja kubonaabona nnyo n'amayembe, ojja kubonaabona nnyo n'obuwundo, ojja kubonaabona nnyo n'ebinyira, ojja kubonaabona nnyo n'emikira gy'ebinya. Tebijja kukujja mu kibi ekyo. Bayibuli yokka.
ulira genda tugende mangu ekigambo kya Katonda Yokaana ekyokusatu somo olwokubiri tuwulire omwagalwa nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna ulira ekigambo kya Katonda kyekituyamba nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi tukikubira amiina mbabuulire ekyama ndeete leeta ekigambo kya Katonda kyekirabirira obulamu Bayibuli eno erimu ebintu eby'obulamu ebitwala n'abantu e Bulaaya ne basoma nga babirese wano awo lwatuuka ng'owooluganda otulabira nga batukunganya ng'abasuma myaka gyadda sirimu yakajja ne batukuyega bo bano baaliwo banange baliwo abasembusa abo ne batusomesa ekireka wiiki namba ayita wano afulu yayitira wano akwata ati omukwata oti bwakwata okola bwoti ne batukunya wiiki namba twewuunya tutunula musajja n'awa testimony nagenda e Bungereza nagenda e South Africa ne tusoma kati bwe twali tuggalawo najja abakulu ne bava Kampala bajja mu motoka zisiya ziti tuggalawo musomo gwa ba doctors ne bagamba muyizeemu ki muyiza mutya kati okwewonya ekirwadde kino nakinaki nze nalina ka ansa kange kaakano naye tebaali tebakatusomeseza mu kiraasi nti okuwona oba okubeera ng'olina n'obeera positive n'obeera n'ekintu kyo oba okukigaana kitegeeza kubeera mu Kristaayo ow'amazima era omwesigwa engata mukubya amiina naye era baakuba bannange naye abalala bali abasomesa si kyekyabaleeta kubanga ekyo baali tebakisomesezza naye lwaki nze kyenali njagala okuddamu bali lwaki kyenaddamu kubanga bye batusomesezza nywerera ku wuwo ekyo kintwala Bulaaya okukimanya nti nywerera ku wuwo ekyo kya Sabbath school okiyigira ludawa waka Bayibuli egamba etya yakola omu lwaki yakola omu era anoonya ezadde lirikola ki eritya Katonda wano ate ekyo nkimaze toyendanga seetaaga genda mu mataka ga Repubulika ya Uganda kubanga kinyana okuba tekiriimu kiri wano togiranga ki toyendanga wano ewaganirwa n'obukaba ti abakaba n'abenzi Katonda ali basalira omusango mbisoma wano seetaaga genda mu semina Bayibuli eno yokka esobola okukuuma n'oba n'obulamu eno Bayibuli bwe tunafuna ekiseera eyigiriza bye balya eyigiriza bye batalya eyigiriza ebirimu obutwa negante ebyo tobirya ebyo tobikombako ebyo byonna byeyigiriza n'okwata Bayibuli eno oba owedde soma Abakolinto ekisooka 13 wagamba batya agambye nti kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda laba abasajja abaafa ewa Berusaze Babuloni bafa batamidde bafiira mu bwenzi singa luno baali balusoma ti obanga mulya obanga munywa obanga mukola embaga zonna mu kikolo olw'ekitiibwa kyani kya Katonda nalaba ku musajja ng'agenda n'anywa omwenge naye batamivu banne ne bamusiba ggata eno wansi lwaki bamusiba ggata bw'anywa nga kino kita omudumu guno ndowooza gwali guli yakitinga ku mwenge naye ng'ajja n'agwawo naye ne bwagwa abaana ne bamugjawo abakazi bano balungi bannange abasajja mukubeeka amiina abakazi balungi amiina nze ozigenda mu lumu nenjawukana naawe naye abakazi bafumbidde emyaka 34 ku mbeera efaanana bwetyo agambye nti kikumalamu ekitiibwa n'onywa n'owemula saagala nnyo okuvumira mwenge naye njagala babuulira bali be twasomyeko bo babadde batamidde omusajja omu yagamba nti omuntu kusanywa ecupa emu ey'omwenge 1 bottle bw'omala 1 bottle second bottle nenywa first bottle third bottle nenywa omuntu eyagenza atambula n'atagala n'asumula zipu nga tafudde ndino gyatunula gyafuuka eri obuzibu
Katonda yatuwonya. Amina. Bayibuli egamba kino toshikola etugane okunywa kulya ebyo ebiri poisonous. Tetwandibadde n'abantu bakwata abaana bato. Nowulira nti nze nali mmanyi nti bino ebyokwegatta Katonda yabituwa lwa nsonga bbiri. Eyo nali yentaputa yange. Kusanyukamu, kwesanyusa, kuzaala. Kati akwata omwana w'omwaka ogumu ku byombiri yafuna kirwa. Asanyuka. Azaala. Ngenda okulya nga balanga ku radio nti akamusajja erungi eyo yazadde yagogombodde omukazi ow'emyaka 9 ngono wa myaka 3. Mbuuza bw'okwata wa 9 nga goli wa 3 osanyuka? Muzeeyi azaala. Kati ofunamu ki? Katonda yatutegekera ekitabo kino kikugaana okulya ebikyusa waya, kikugaana okunywa ebikyusa waya, kikugaana okugenda. Tulina ebintu bingi ebitabuse. Kati kakutegeeza okumanya nti abantu tebayiga. Berusaza yagenze na mwenge, bonna bali mu kisenge ne bafa. Ne wayingirawo bwakabaka bwabadde bwabaki bwamedi n'abaperusi bajja banafu. Katonda bayamba buyambi nabo wamagezi ne bayingira ne bafuga. Balwawo bambi nga bafuga. Ekinewunyisa kye kino nawe ekira kyatuuka ne bagaggawala nabo ne banywa. Ekisera kyatuuka bamedi n'abaperusi nga bavuddewo. Abayunani ne bajja. Alexander n'ajja. Alexander bwe yajja baaba yafiirana ku myaka 32. Too young to die. Nenga afudde ki tafudde kirala yanywa nagweri natemula abantu. Kigambibwa nti lumu yanywa natane banna abasirikale bonna bamuliranye. Olala nanywa n'abalagira banywa omwenge nga atuddawo ne banywa paka lwe bafa. Kitalo wamma. Katonda okutuwa Bayibuli yatusaasira. Nosanga omuntu nga tajirina. Nosanga omulala nga alina nkadde nnyo eva wano ku kyamateeka nekoma ku Timoseewo. Naye mwe alina Bayibuli. Nosanga omuntu ng'agenda mu kusinza nga talina wadde akatono wadde ennene. N'agenda n'atambula n'agenda. Ate n'agwa ku kizibu n'oli n'abeerayo naye n'abaferera ddala. Byayogera tomanyi tolina w'obikebera. First of all toina ate olusi naye tayina naye ate nekyayina yakigalika ddala nakiwunzika. Wow. Eno yetulaga bye balya ne bye batalya. Yetulaga ebirimu obutwa, etulaga ebireeta endwadde. Bassebo singa tubadde nabiseero batunabifune mu maaso wanditegedde nti Katonda yatukolera sisitimu ennungi. Natugaana amasavu dda nnyo nga nabino tebinabaawo. Natugaana okunywa omusaayi. Ebino bikaffo ekibenabena betulembeka kubanga obulamu bwayo gwe musaayi bwabwe obulamu bwagwo. Naffe bwe tuba tulwadde batukebera musaayi. Sina biseera byogera ku bintu ebirala naye kambategeeze bassebo ne banyabo Katonda yateekawo system etukuuma obulamu bwaffe. Amina. Etulaga singa omuntu yali ategedde kubanga ali olunyiriri ssebo lulina okusoma. Nduwulireko ekisooka Abakolinso 6:19 wagamba watya? Oba temumanyi mmwe ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mmwe gwe mulina eyaffe Katonda. Bayibuli enjigiriza nti guno omubiri yeekaalu ya Katonda mukikubira. Amiina. Kyova olaba sisobola kwebaka mu ssubi. Muwala gwe okkiriza otya okwebaka mu ssanja n'abasajja ekirindi bali mu bwenzi obw'ekirindi yeekaalu entukuvu n'ogigalamiza mu mutula? Kiddemu nti kitalo. Omuntu omutukuvu nga ategera nti omubiri yeekaalu ntukuvu tayinza kubeera yakujajamya. Buli omu n'akwana, buli omu n'asiiya. Nze bwe mpulira ng'osiiya manya tosiiya nze kuba nze eri yeekaalu ya Katonda. Why do you make yourself so cheap? So cheap. Nali nsoma amawulire, bimu musoma amawulire, kubanga ffe public speaker naffe ebintu bijja mu mawulire bannaffe. Gwe omusajja agamba nti abakazi bagamba nti ffe bwe tuba tukola obwamalaaya. We don't need to see your face. We don't need to know who you are. Money. Bitana. Soti. Longo babiseewo.
ne waliwo gye nagenda nenseka yali mukwano gwange nga simu kristaayo naye nga alina bbaala naye nenseka nga ati bannange sitaani mugezi nga baliwo ekipande nga kigamba wana bw'oba olina kondomu sente bweziti bw'oba tolina sente bweziti nemubuuza omusajja oli nemubuuza nemugamba nti kati bipande mwabiterawo wani kati katugeze nti abalina bagendera emitwalo 10 kanzigeze abatalina ne bagendera zino kitegeeza what is money to life? What's money to life? Bible yetuyigiriza nti omubiri gwe yeekalu ya Katonda. Ekiseera kyatukanga endwadde zakajja wano ne kondomu ne zigu wano zabulira omulembe ne zikendeera abantu ne bafuna obupapula obuveera buno obusuba sukaali n'akeesiba n'afuna ne kaggoozi n'anyweza. Kakati omuntu kino kyokozesa kiyingire mu muntu ne goozi. Mukama weebale kutulokola. Haleluya. Amina. How can you be so cheap? Okozesebwamu obuveera. So cheap. N'abaana abato kubanga bano abayenda tebafaayo n'abaana abato azonga zalina kashi tebanaaba tebetaga kusenya. Oyagadde mutwalo gwo mutwalo ate mutwalo guliko ki nako kaweereza kayayi kalonda bucupa nali Haleluya. Amen. Befeso 5:22 badaga njogera ku ki ekyokulwanyisa ekinakuwedde embe ku nsi namuzisa kye kigambo kya Katonda. Buli muntu yenna kyeyetaaga. Buli muntu okyetaaga. Ofune ekitiibwa. Ekitiibwa kiddewo mukyala gwe. Ekitiibwa kiddewo mwami gwe. Mwami gwe nga oserebye ku kyalo wetaaga ekikuzaala obujja abaana bakwogerako abakazi bakwogerako nozaala mu kirasi eno nozaala mu kirasi eno nozaala mu abulu nozaala mu yeero nozaala mu ono nozaala mu awayirindi nozaala kwegamba buli kantu konna fajia kitalo. Befeso 5:22 genda tulire. Abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we era nga Kristo bwali omutwe gw'ekkanisa. Sobera ddala ogende paka tekulabira omusanvu nabigatte erimu bwali omulokozi ow'omubiri yennyini. Abakazi muwulirenga babbammwe wulira manyo Bayibuli ye manyo y'amaka genda maaso naye ng'ekkanisa bwewulira Kristo n'abakazi bwe mutyo muwulirenga babbaabwe. Haleluya genda maaso mu buli kigambo kyekugamba tonzina mwalo. Abasajja mwagalenga abakazi bammwe wulira era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo okulwayo alyoke agitukuze ng'amaze ogirongoosa n'oginaaza n'amazzi mu kigambo alyoke agyereetere ye yennyini. Lekeraawo bo banaakola mulimu ki? Baneesomera. Bassebo ne bannyabo kambategeeze ng'oyagala muwala gwe okufumbirwa omusajja omutuufu tonoonya tomagamaga nnyo. Omukazi omutuufu eri abantu be bawadde formula bwalaba omukazi w'emimwa eminene nga yakola bw'ati bw'omulaba omukazi nga alina obugere nga alina obunnya ku matama nga yagira bw'ati ojja kugwa mu bunnya obusinga obw'oku matama. Ebyo tebikola. Obunnya bukutawanyiza bwereere akabiina kakutawanyiza bwereere emitebera bikutawanyiza bwereere. That is sometimes ignorance gy'olina n'oli gy'alina gw'okwana kubanga ffe abasoma anatomy and physiology omuntu ono bw'omulaba noono bw'omulaba simple. Agambye oyagala omaka gatereere abakazi muwulire nga babbamu kubanga omusajja gwe mutwe gw'amaka bw'oba wafumbirwa mutwe mutono omutundu gwe gwaniya gukugwa. Omukazi bw'afumbirwa buwulira balo nga Kristo ekasa bulya Kristo nawe wulira muleka abeere mutwe oyo lye ggwanga lye wafumbirwa kakati ate omujeregera ki saizi yeeyo kati otawana nayo gyaki naye agale nammwe abasajja mubeere mitwe teka kubeera naawe ng'oli wansi wewasa otya omukazi nga toweesobola omukazi omu yaŋŋamba nanga nti omusajja we waavu
abasajja bana abamu betufumbirwa musumba bazibu omanye omusajja alinga ndibota omala gisala nekusala abamu bafumbirwa abasajja olwokubanga tebagoberera manyo nafuna endibota yalowooza nti masaati naye agenda okwambalanga blouse yalowooza emikono kuliko ebiri amala gituusaka agenda okulaba nga omusajja gwe yafumbirwa omukono kuliko gutya kati bayibuli enjigiriza mnonya nti omukazi tulina wano lesson ya family life temufaayo nja gisomesa yumazi era ojja giraba maka g'essanyu weetaaga mani eno ye nze kambategeeze mani yetuterereza abakazi yetereza abasajja genti abasajja magani nga bakazi bamwe nga kusoma yagala ekkanisa neewaayo ku lwayo ffe baatuwa kinene okusinga ekyabakyala abakyala batuwulira naye bagambye ffe tubaagale nga kusoma yagala ekkanisa kitegeeza nze sirinaawo kawaayiro konna kankyaya mukazi wange emmere obatafumbye nja kufumba baganye okunaaba nga ngenda munaza ate bwe bamunaza alina kuseka obviously birina kutereera Katonda yasala amagezi nze banangena newunya Katonda mugerengeta yategeka amaka amalungi yategeka ekikamu kye ekyokusaba ku makiro l'eggulu bw'oba n'osaba oyinza otya okuyoma n'ovuma omukazi mulabi bitama ate nga kugenda okusabisa nga gwe musumba w'amaka mwagale bakazi bammwe oyo omukazi ye munno mwambaze mulabirire mutereeze muwe essanyu muwe emirembe atule uwasimbe n'olukono awulire abafudde ku kyale waabwe abalinda ne bawera n'agenda bakubagiza lumu taziika naye ana abakazi bammwe basiba ku leediyo nazza mweno awulire ebirango kazi niyafudde oyo muliraana waffe yali kojja wa kojja wange kakati asiba mu luguudo ng'agenda okuziika essembabule amaka gafuule gassanyu bayibuli etuyigiriza omukyala abeerewo awulire ng'okuvaawo akumiisinga naye bw'olaba omusajja nga tamiisinga mukazi omusajja omu yawandika buwandiki yagamba nti abantu bwe baba tebakumiisinze waka nga toliiwo ne baba nga tebakumiisinga understand that even your presence was useless togassa naye omusajja amisinga omukazi amakamano yesawa za mami lero kiki jamu ngatakubye ku ssimu n'akubako n'amukubira wange oli ludda wa naye bano abalono baalituukadde eno ku bugere bw'ebbumba batandikira mu zaabu baabo mu feeza baabo mu kikomo kaakati bali ludda wa kyuma na bbumba balinze ejjinja bwe tali kubetenta bayibuli ekulaga omuntu omutuufu n'ebisaanyizo ekubulira engeri gy'ofunamu essanyu ekuyigiriza enkuza y'abaana bayibuli ekuyigiriza naye lusomeeko naawe olimba simutego ekyokubiri 3:15 paka 17 oba weekiri awo 15 agamba bw'ati agambe ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza ekyo kyenjagala okuyingira mu bulokovu bayibuli ekimu ku bintu byerina ekugeziwaza genda maaso ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu exactly genda maaso buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda kikola ki era kigasa olw'okuyigiriza abantu olw'okunenyanga abantu olw'okutereeza abantu olw'okubuulira abantu okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi bameka abakuba amiina ku lwa bayibuli kyekola amiina okimanyi nti ffe abasomye bayibuli abantu bakitegeera nti abakazi batuloga tegeera nnyo bayibuli ojja kulaba nga bagamba nti balo wamuloga mukazi wo wamuloga ate nawe toweegaananga okkirizanga muli Yesu Kristo mukama waffe kubanga ye yassa amaanyi yalinamu speed controller remote control Katonda yagituteekamu yekuzeeka yekubeeza n'oyo si lwakubanga abalala tebaliyo gye bali abalungi abayinza okubanga bakutabulatabula naye bwe batabula ng'amaaso jjayo kubanga mukama yakuwuwo bayibuli etuyineko emigaso etugaana obukambwe etugaana okutulugunya etugaana okutemula etugaana okutiisatiisa okubonyaabonya bobeera nabo n'okomawo waka abantu bonna ne beewombeeka ne basirika kubanga empologoma yawaka ekomyewo lumu omukyalo omu yakuba ku ssimu ya bba no mwami yakuba ku ssimu y'omukyala
naye ebyembi era baŋŋamba bwe bayagala okumanya erinnya mukazi oli akuyita kubako nga taliiwo agenda bwe yakubako agenda okukwata essimu ng'eriko ekigambo empologoma ya wano abamu tuli wano ng'oli mpologoma yaki yawaka era bw'oba toliwo bakakkana era beewuunya lw'okomyewo amangu beewuunya ne baga nti nga kino kitusaze Bagalatiya 5:19 asoma tulire agamba bw'ati agambe naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu byebirwa bye bino abaye bayibuli bino ebigaana mubiwulire wano yanguya obwenzi kwe kulekawo omukazi we n'ogenda eri omukazi omulala yenna oba omusajja omulala wafuna oyo matira kyatamanyi kimuyigirize kyotomanyi naawe kiyige mukole ekipande ewammwe mu kifo ky'okupaala muyige kuba zikozesa mukama waffe genda maaso empitambi obukaba kati obwenzi kirala obukaba gwe bawala abato mmwe abalenzi abato tonnawasa naye weeyingiza mu bitakukwatako ebyo bireke tebijja nakuggwayo ebyo n'abalina abaabikoowedda bisigalawo ne bibeerawo. Why do you waste your time? Some of you are dancing yourselves the lane before the main dance. Ojja kuwogokanga ne dance tenatuuka yennyini omanyi ekidongo nga simanyi wano bbaala ziri wano ngeri wano ekikuba ekidongo kibeera kyawa singa ekintu kiri ku ambiyansi nga bwekikuba ekidongo kyamaanyi webatuyise wali endongo notandika okuzinira mu nnyindo ate ng'olina okukkirirawo ojja ku bigere kati ate n'ogenda ogoko omugulu nga main dance terinabakola ki tonatuukayo. Tulina abantu abeetabye mu by'obukaba ne bamenyeka before the main dance. Sorry of you. Gera maaso okusinza ebifaananyi lekera agambye abantu abukaba obwenzi obukambwe okuloga ebinabana bikolwa bayibuli byevu neddamu bibiddemu kambiddemu agambye nkomye kusinza bifaananyi kale kanziremu naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bino bannange mubirekeraawo nga tugenda bwe tunaaba tuva wano bye bino birwa obwenzi ekyo kimu empitambi obukaba okusinza ebifaananyi okuloga nobeera ng'oli mu nsi muno ng'ofuwa emmindi ologamu n'osindiikiriza oswala ebyokola obiyiwewe obulabe nobeera n'omutwagala mubuuza n'omuyitako okuyomba n'ovuma eryo n'abamu abapangisibwa okuvuma obujja twagala munaafune kino obusungu n'oyomba n'ojjukiza obubwo tebuvaawo buli kaseera ojjukiza ebyedda empaka okweyawula n'ofumba nakako okwesalamu ettima obutamiivu kati lwaki ntawaana n'ekyo tuulako wansi musajja wattu bino byonna bayibuli ebivumirira tebikkiririzamu. Soma Balumi 13 lunyiro olusooka omugaso gwa bayibuli omulala. Buli muntu yenna awulirenga abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri Katonda. Bayibuli etuyigiriza okugondera abakulembeze abatutwala. I repeat, Bayibuli etulagira okussamu ekitiibwa abakulembeze okuva kwa mukulembeze ali mu makaago. Omukyalo omu yajja n'angamba nti naye nafuna ekizibu nafuna omusajja talina magezi. Ne mugamba nti yakuwasa atya nga talina magezi. N'agamba nti temuli. Ne mugamba nti bw'aba taliimu nga teebalo ate gwe totegeerera ddala. Kubanga omukulembeze aba yakusingako. Katonda yamukkiriza akusingeko. Ayinza obutakusinza buyivu, ayinza obutakusinza girala byonna. Twabalabe wano Berusazza yabadde asingako naye atalina amagezi nnyo n'amuwa amagezi n'ayingirawo. Saamu ekitiibwa ky'amani LC1 LC2 saamu ekitiibwa omukulembezeewo mu ofiisi ku barabara stage mu katale gy'okolera oyo mukulembeze musemu ekitiibwa. Saamu ekitiibwa abakungu ba Ssaabasajja Kabaka, saamu ekitiibwa Kabaka n'abakungu be bonna, saamu ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga n'abakulembeze bonna baalina bonna boolaba abakulembeze basseemu ekitiibwa. Bayibuli kyetugamba tebeetaaga kuba balungi gwe okubasaamu ekitiibwa. I repeat, tebeetaaga kuba balungi okubasaamu ekitiibwa. Kiragiro ky'ekisibo kigambye. Yesu yabeerawo ne gavumenti ezimu tezaalina nnungi nnyo. It did nothing about that. Saba Katonda amanyi kyakola. Saamu ekitiibwa bakulembeze okuva ku oyo balo, okuva ku mukama gy'okolera
mukatale wobera wadde muwoza kasitaba nga yafuna obukulembeze respect museme ekitiibwa tagamye musinza naye museme ekitiibwa kyovola bamwe aba gavumenti bebaza abantu balina ekifo kino bebaza kubanga ne gavumenti mwasobola okujawo ne mutujanjabirako abantu lwansonga fenge ekkanisa omulimu gwaffe kwe kutegeeza abantu okubanga bantu balamu era omulimu gwe mukola mu gavumenti naffe gwe tukola ate ffe tugukola bulungi nnyo why nali njogera n'omukulu w'ekkomera ne mugamba naye era tulina enkizo gye tubakiramu mwe mukwata baziyiza misango ffe tubaziyiza kubba tubaziyiza kuzza misango abantu babeera waffe tusiiba tubayigiriza mpisa tusiiba tubagaana bye bakola kyofala bwe tuba tuzze tukolagane kubanga tukuyamba kati ze bengenda kufaana nga tuterezeza abantu ngenda genda nabo museme ekitiibwa abantu soma tuwulire ekyogomugaso nguvuddeko oluwa Zabuli 19 olw'omwenda n'olw'ekikumi 19 olw'omwenda agambe omuvubuka mulire abavubuka abavubuka muli wa mwanikako tulabe Bayibuli ebagamba etya soma tulire omuvubuka analongoosanga atya ekkubo lye ng'akola atya nga yeegenderezanga ekigambo kyo bwe kiri abanga abavubuka mu mulembe guno olwaleero okubalamya okubeerawo okubakuza mugoberere ekigambo kya Katonda amiina nziramu aga nti analongoosa atya nga yeegenderezanga ekigambo kya Katonda bwe kiri tomala gawasa tomala gafumbirwa Bayibuli ekkiriza okufumbirwa omusajja ono ekkiriza okumuwasa ekkiriza okukola kino emukkiriza bwegaana muleke basebo omuntu bw'aba nga tasanyiza talina bisanyizo byagenda mu ggulu muleke beererawo tojja kuzikirira ku nsi kuno ojja kutuuka mulamu bw'emirembe n'emirembe ekira kyogedde agayi weegendereze tomala gakyala tomala gafumbirwa tomala gakwanibwa tomala gakwana tomala galya nosanga omuntu nga teyegendereza ne mu nnyambala olw'ekikumi 5 lugambye tutya ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange n'ebisana eri ekkubo lyange abavubuka nga munaalama ne musikira ne bakita katandika okutambula ng'ekigambo kya Katonda buli muvubuka ali mu kibuga kino andaba nampuliriza weegendereze ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri wempangisiza n'amalako n'obulamu bwange omuntu ono malako omulimu guno malako weegendereze Bayibuli erina ebintu byeraga ebyokwegendereza njagala nnyo nsomero nyirisirwandikisaawo 14 Zabuli olw'12 lugambye nti batabani baffe bwe balibanga emiti egikuze nga bakyali bavubuka n'abawala baffe ng'amayinja ag'omu nsonda agabajjibwa okuzimba olubiri lwa Kabaka nga bwe gabajjibwa mu lubiri agambye abavubuka mubeere ng'amiti egikuze nga mukyali bato don't misbehave abawala mubiringa mulinga amayinja ag'omuwendo agazimba olubiri lwa Kabaka tobeera kifunfugu buli akwatako n'ogenda buli akwatako n'ogenda manyi kifunfugu tekikuba na nkofu bwekikwatako nekyabika beera wa bbeeyi omuntu bakusiya mugambe puliisi eddala nalivaako oba onjagala ntuukirira nina wano wendi mpaka kalambako okola mu MTN akalamba okagazaaki musa kulukwananga nogamba nti nina kyenkugamba oŋŋambira wano njagala nabo tubasibula tambula bugeregere ogendeka abadde yagambye okwerekera mugambe negendereza ng'ekigambo kya Katonda wekiri haleluya abantu balemeddwa okwegendereza bakoze ensobi nga bakyali bavubuka basomereza Zabuli 25 lugamba lutya 25 lugamba tojjukira bibi byabuvubuka bwange newankubadde ebyonoono byange njagalawo onjijukire ng'ekisa kyo bwe kiri basebo ne banyabo lwaki kino kireese abantu ebizibu bye bazina babizizza nga bavubuka olw'obutegeereza nga n'ekigambo kya Katonda bwe kiri n'azaala abaana 25 nga tannawasa kati agenda okuwasa ateeredde ne mu kkanisa alina abakazi alina abaana
Fababera kumbaga fetu ine ekizibu okukiraba ng'omukazi gw'otudde naye si yazaala omwana balina kino entebe baazigabye omumama emmeeza baagigabye eno dining table baagigabye eri ono mukazi wo naye asituka okukwata keeki bano bagirwanira hagati weegendereze ebyo byovubuka tulina wano abantu abekubye ettatu akyali muvubuka naye kuba ku kabina ku bbeere bobu ate nafumbirwa Alex buli wamufungula kati amaanyi ne kagenda alaba bobu nakatatano bobu yali ani banange mmwe muli bakazi temanyi byaffe bya kisajja okubikola ku munno wano ng'ataaliko Alex ng'aliko bobu nga gwa Alex weekuba ttatu kati weetwala ne bakusala ebintu ebyo babikusala batya kati at this age ne bajusa beno ebifaanifaaniro banga billboard at this age muvubuka wesigasiga biranje ogeno kadiwa ogenda tuko kufumbirwa ng'ate biranje nabyo bikoye ombiri nga gumaze okwefumba tekukyadda munomu mwabalenzi mumira Viagra mukose biragalagala kubanga oyagala omulage tachi kijolaga wasoma anatomy and physiology omanyi kandekeraawo gomanyi ekintu ekyo bekyekana kyolaga tachi wasoma na musomero lyawa kati okosa Viagra right now ojagenda okutana myaka 4 oterere mukazi wo nga kakati ate botoba na Viagra owe entasesa siyesesa teina na bwe kusesa kubanga wasense bukadda mugenda mu ebyo masturbation okoze masturbation ku myaka mito kati bakugamba osettlinga ku mukazi ate mukazi otaddamu ebyo byakisirwa gamye byakisiru sirwalira muli omukazi ono omuwasa kuno ku kyalo nakola ebyo ne mulyoka mutandika okubeera ng'ente ziri mu lugo katonda yatukola kubanga anti ente zibeera obwerere nga zigenda zitambula n'embuzi weegendereze ng'ekigambo kya Katonda weemanyiza obwenzi weemanyiza obukaba nze sisulirawo nze sibeera nga sirina byemanyize bw'olitereera kigenda kukaabya amaziga ogenda kaba amaziga n'abaana bo beewuunye abaana bo beewuunya oli musajja mukulu naye beewuunya ozaala mu wafumba akulula ekigaali atambulira ku kagaali atambulira ku kikakeeka kubanga walwala weemanyiza n'olwala ng'okyali muvubuka onaga nti weegendereze ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri bayibuli abamukaba kati bayibuli nnungi bameka basimye bayibuli kanjogero na kino kamule kukyogera soma Basessalonike ekisooka 4:12 omulabi Basessalonike ekisooka 4:11 agambye bw'ati ne Basessalonike 3:12 genda maasulire era mwegombe okukakkananga n'okukolanga ebyammwe mmwe bennyini n'okukolanga emirimu n'emikono gyammwe nga bwe twabalagira bayibuli etugamba buli muvubuka buli muntu abeere mukozi buli muntu beera mukozi bayibuli etukubiriza okukola bayibuli okumanya eri serious kukola egamba bw'okola toyosa kola ennaku meka 6 wumula ku lwa sabbiiti lwa 7 leka kuwummula ate nga tewakozena nebyowoomula nabyo etteeka lya sabbiiti lirimu okukola ennaku emmeka ennaku 6 akola n'amaanyi gonna leka kubeera ku kyalo ng'obala mmotoka nange njagula n'omanya ebyabagagga bonna oli kusoleza abagagga n'olinda ey'omusenyu n'olinda kiki n'oyogera gundi yabba gundi babba gundi bagenda mu nyanja gwe ennyanja tozirabawo ne maka genda ogwemu abavubuka n'abantu abalala weeyigiriza okukola bayibuli etugamba kukola wasomya walala Basessalonike ekyokubiri essula 3 olunya olw'10 nti kubanga era bwe twali gye muli twabalagira bwe tutyo nti omuntu yenna bw'agaananga okukola emirimu n'okulya talyanga lwaki bali emmere bwerekerawo n'ebyo natuvideko bayibuli etuyigiriza engalo zo zikola nosanga omuwala mwalinda musajja bagambye bagenda kujja ddi luka biwempe bibbo tuuka bitambaala yiga kutunga batuleetere skilling
genda bakati batwendere sente ku byalo gye ziri genda nawe wole bakuwe ogenda okole webezeewo leka genda nga big baby awaka omusajja nakuwasa twakalaza kameza nawe teekawo ezo ziwere toyinza kubeera big baby awaka okamba omwami ngagenda ntongulirayo empale ani kajo banga ngenda gula mpale nga ngula yani kati ntuka eri mpimawa abakazi mukole namwe abasajja mulekkiriza abakazi bakole obulimu obutonotono wakiri bafune sente leka kuloza nti banamulya oguyise munnyo wawasaki ogwo omunyo gubaliirako ogugenda kugwerera buli lunaku mukole n'emikono gyammwe fe ekkanisa oba bayibuli etukubiriza kukola maliriza na bino ekigambo kya Katonda tolowooza nti kyavaawo tekyadiba soma tuwulire sebo Pete ekisooka 25 Matayo 25 Pete ekisooka 25 Matayo 25 Pete ekisooka 25 agambye atya nti kubanga mwali mwakyama ng'endiga naye kaakano mukomyewo eri omusumba era omulabirizi w'obulamu bwammwe. Pete ekisooka 25 n'agamba nti naye ekigambo kya Mukama kibeerera emirembe n'emirembe. Tugambe tutya? Amiina. Era ekyo kye kigambo ky'enjiri ekyababuulirwa. Isaaya 4:8 lugamba lutya? Agambye nti ekimuli kiwotoka. Ekimuli kiwotoka. Ekigambo kya Katonda. N'ekigambo kya Katonda. Kibeerera emirembe. Kibeerera emirembe. Tukikubira amiina. Amiina. Ebitabo ebirala byonna bijja kuva byaba professors. Bayibuli ejja kuyimirira emirembe n'emirembe. Ate fe Abadventist tugamba bwe tuti yonna ate yokka mukidde mu Bayibuli yo yonna ate yokka mwebale. Naye lwaki ate abantu bakyamanga Bayibuli weeri? Matayo 22:29 lwaki abantu bakyamanga tulina Bayibuli? Nosanga omuntu ng'akola birala nga talina ne Bayibuli atayina nampya naye ate byakola birala. 22:29 agambye bw'ati naye Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa. Mukyama bukyami mmwe temumanyi. Eriyo abantu bangi abalina Bayibuli naye nga bakyamye lwa butamanya byawandiikibwa. Newankubadde amaanyi ga Katonda babinyoola. 24:15 n'agamba atya kale bwe muli Danieri Matayo 24:15 lugambye nti kale bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza asomamu Danieri nnabbi kye yayogerako asomamu nga kiyimidde mu kifo ekitukuvu asomamu ategeere. Abaseba ne banyabo abantu bazikidde because of lack of knowledge. Tamanyi yefula amanyi ataputa byataputa si bituufu. In fact Bible egamba babinyola. Soma Petero ekyokubiri 3:16 tusomere mu bupya. Petero ekyokubiri 3:16 agambye bw'ati. Agamba atya nti ku kino bwe tutegeerera okwagala. Are you sure? 3:16 Petero agambye bw'ati. Agambe era nga mu bbaluwa ze zonna ng'ayogera ebyo muzo omuli ebimu ebizibu okutegeera abatamanyi abatali banywevu bye bakola batya bye banyoola abantu bye banyoola era nga n'ebyawandiikibwa mulekeraawo okunyoola ebyawandiikibwa naye bye sijja eyo nja kugendayo mu maaso nkulage bimeka bye munyodde. Bayibuli weeri yeri straight negwe wakinyoola oba abakulembeze bwe bakinyoola tugenda kukiyiga wano. Mukyama lwa butamanya, mukyama lwa kubinyoola, mukyama lwa butabitegeera. Bikola 17:11 lugambye nti naye bano baali balungi okusinga ab'e Sesalonika kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo. Abanga ekigambo kya Katonda kya kunoonya wano wenjagala okulabula nyongeze ku ddoboozi mwenna abaagala okugenda mu ggulu teeka omukono gwo waggulu teeka akasale waggulu ayagala okugenda mu ggulu. You must have
Own your own Bible. Wetaka Bible. Eyo. Erimuna manyago. Mululimi lolo tegera. Gisome. Jiyige. Byosomye. Bisse mu nkola. Tolekera muntu mulala kutegerera. Katonda tagenda kututwala mu ggulu mu peya. Tatutwala ngabika. Tekika ky'abagundi mujje. Olujja lwagundi mujje. Abasabira mu kanisa ejini mujje. Bagenda kukusoma linnya lyo gwe. Gwe wenyini. Tokkiriza n'okina mu kanisa nga tolina Bible. Nobeera mu maka nga tolina Bible. Oyina firiji, oyina TV, screen nene. Tolina Bible. Waliwo gye tugenda okati waliwo wano Bible tusabeko. Fere tolina. Mulina ki? Oyina n'ettaka liri mu mannya go. Notoba na Bible. Ng'ettaka bagenda kulitwala. Kino kya Bible kye nawe kyogabanye ku nsi kuno. Obeerawo otya na mukazi n'abaana n'ennyumba yakalina n'ettaka n'emmotoka ennene nga tolina Bible. Ogenda otya mu kanisa ng'agenda mu dansi. Omanyi mu dansi bw'ogenda mu dansi disiko togenda na kintu kyonna kubanga amazina gali mu kiwato. Naye mu kanisa toyinza genda nga tolina kyokute. Lwaki tolina kyo? Kubanga wano wetuwulira Katonda by'ayogera. Ekitegeeza gwe talina Bible, Katonda tayogerangako naawe. Ayogera naawe atya kuba tewasomye. Tolekera abalo kukusomera. Taata abeere ne Bible ye, naye mama abeere ne Bible yo, n'abaana mbeere ne Bible zammwe. Wow. Bikola 8:3. Bikola 8:3 agambye bw'ati. Agambe. Nadduka na Filipo. N'amuwulira ng'asoma Nnabbi Isaaya. N'amugamba nti obitegedde by'osoma. N'agamba nti nnyinza ntya. Wabula nga waliwo anandagirira. Abamu bannange mwefuula ababimanyi nga temubimanyi nnyo. Omanyi Berusaza yafunye obuzibu. N'ayita abagezigezi. Basitologa babaki abemunyenye abamunyenye bagenda kunyonyola bino abebiwuka bagenda kunyonyola bino. Bible yetaga okugitegeera. Ennaku zino kikyuse nnyo. Era ennaku zino bagenda bayita pastor tokyuka mangu nga ffe tokyuka kubanga omuntu gwe bayita agambye. Omusajja bamubuuza nti byosoma obitegedde. Nandi bitegedde ntya? Okuba ne Bible tekitegeeza nti obitegeera. Kkiriza olagirirwe. Ne yeegayirira Filipo alinnya atuule naye. N'alinnya bwe yatuula naye. Bwe yatuula naye agambye nti nno n'agamba nti weerekera awo tujja musoma edda. Koseya 4:6. Nyamukaaga agambye nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Olw'okubulwa okumanya. Kubanga ogaanye okumanya. Nange ndikugaana ggwe olemenga okubeera kabona gye ndi. Eriyo abagamba nti bw'obeera ne Bayibuli omanya bingi Katonda n'akubuuza bingi kambeere ne ignorance. Weebale eggaali. Katonda agenda kufuna bwali oteekeddwa okumanya. In conclusion, mbuuza bibuuzo bino. Oyinza okukyusa mu Bayibuli byosomye n'okyusa n'ossaawo ebibyo. Ngero 3:5 soma tulire. Ngero 3:5 n'ekyamateeka 4:2. Ngero agambye tusobola bikyusa. Tusobola okukola olukiiko ne tukyusa ebiri mu Bayibuli. 3:5 agambe nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigamanga kutegeera kwo ggwe. Teweesigamanga ku magezi go ku bya Bayibuli. Gireke eyogere. Soma tulire sebo. Ekyamateeka essula 4 olunyolo lwokubiri lugambye toyongerangako ku kigambo kyembalagira so temukisalangako tosalangako mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe byembalagira. Kati omanyi otya nti ekigambo bakyongeddeko ng'olina eyiyo ogenda okuwulira ng'oli kyasoma tekiri mu Bayibuli. Toyongerangako ate tosalako. Omuntu asobola okwogeza Bayibuli kyeteyogera. Waliwo olunyira abantu basinga okuwogeza Bayibuli lweteyogera. Nalunonya Bayibuli terulimu. Katonda yagamba sajja kudibya buwangwa, sajja kudibya mpisa yansi. Nkyalunonya bwaluliruddawa olunyiriri lwenina lugamba sajja kudibya mateeka oba ebyabannabbi.
It is not taken sajja kujjawo bino bye mukola. Agamba sajja kudibya mateeka oba ebyabannabbi. Sajja kudibya wabula okubituukiriza. Kati gwe n'oyongerawo ekirala ekigambo ekiriwo. Waliwo omusajja yankyusiza ekyawandikibwa nakyo nekimpomera buwomezi naye nengamba bannange ensengere egetanya kukulya. Yakati mu Bible temuli mukigana kulya mbizi wabula ekiri mu Bible kigamba tolyanga ng'embizi. Nembuuza kiri mu Matayo, kiri mu Luka, kiri mu kyamateeka, kiri mu kyabaleevi. Tolyanga. Abantu bakyusakyusa ebigambo. Akulagidde toyongerangako, tosalangako ekigambo kyeyagamba. Leka kukikakkanya bw'aba yagamba nti kino ky'oba okola. Leka ne bwe nkola kino anti yatuwa obuyinza buliwa. Kubikulirwa. Kubikula 2:18 n'engero 3:5 bikule. Ntegeeza buli awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino. Sembera wano obategeeze. Ntegeeza buli awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo Katonda alyongerako ku ye ebibonoobono ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Ebiwandiikiddwa muno bijja kuba bitono bakwongereko ebirala. Tuvaawo taata tomaze. 19 Era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo eby'ekitabo eky'obunnabbi buno Katonda alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Naye by'obadde obisoma mu kitabo ki? Kubikulwa 22:18 ne 19. Katonda bw'aba awandiika Bayibuli bino by'ebigambo ebyasembayo ng'agikomeka. Last words in the book of Revelation. Byebigambo ebikomererayo mu kitabo kya kubikulirwa. Agamba ntegeeza buli muntu awulira. Waliwo yagamba nti nze simanyi kusoma. Wulira buli muntu awulira. Ekitegeeza nti oyo awulira. Awulira kati mpulira. Ntegeeza buli awulira ebigambo by'obunnabbi bw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo. Nomala oyongerako ku byawandiikibwa wano Katonda alyongerako ku ye ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Nga siwulidde ku amina. Weebale butawuliriza. Wulira n'agenda ku 19. Era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino n'ajjamu alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Kitegeeza oba tolina ssuubi lya bulamu butaggwaawo bw'ojjamu ebintu bya Katonda n'ossaamu amagezi go. There is no committee, there is no meeting, there is no what. Esobola kukola ekyo. Ngero 3 wasomye. Ngero 3 olw'okutaano n'olw'omukaaga nti buli kigambo kya Katonda kikemebwa abangabo eri abo abamwesiga. Toyongerangako ku bigambo bye aleme okukunenyanga naawe n'olabika ng'omulimba. Toyongerangako. Tokola amendment ku Bayibuli. Girekenga kyeyogera eyinza okuba nga kyeyogera tokyagala n'abaana abagiwanika n'abasomeseza balinga tebabyagala. Teri musajja asobola kutuula ng'ali mu lukiiko oluwandiika n'owandiika Bayibuli tewali musajja yanditaddemu nti omusajja awasa omukazi omutaliyo. Nabo bataata bamala gawandiika nga bagumye Mukama kyagambye. Naye obeera oti omu ono wakabina ono wambaliga ono wangi kano maaso gatuneno kano gatuneno Katonda nagamba atya omu. Tebandi biwandiise naye tebali supposed kwongerako. Toli supposed kutoolako nti kino kikaluba katukigenzegonzeemu, kino kijja kutumalira ebiseera katukigonzegonzeemu, kino twakikyusamu nga tulaba kitulwisa. No way. Tekisoboka. Kyova alaba mu Matayo 7:21 agamba bw'ati ayogera tatya. Buli muntu agamba nti mukama wange
si aliyingira mu bwakabaka obw'omuggulu baluwa abayingira wabula akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala. Agambye nti ebyokwogera n'owaana Katonda lumu nagenda nendaba omukazi yagenda n'awaana Katonda nange nempulira nga mwagadde naye ng'atambuzabuzizza twali tugenda mu katale dda tuveere mu byalo ewaffe nakandi mu mubiri gwange gwonna mpuliramu Yesu nange ne mutunuulira mu mutwe Yesu mu kifuba Yesu mu mugongo Yesu mu kabina Yesu bwe yatuuka kabina nenkomaawo nenga masaagala kumanya luyimba gye lugwera naye agambye nti omuntu yenna ne bw'anaamuyimba ne bw'anaamuwaana ne bw'onoowaayo ettaka ne bw'otuzimbira ekkanisa n'ogituwa ya bwereere ne bw'ovaayo kati n'okati olukuŋŋaana luno olukubiddwa Masaka ngenda mulekerawo okufulumya ssente zammwe ngenda dufandinga bw'omu naye n'otokola Katonda by'ayagala tuziriiridde bwereere. Agambye buli muntu agamba nti mukama wange singwe ngenda okuggulirawo mu bwakabaka bw'omuggulu wabula akola kitanga ali mu ggulu byayagala yejjako omusango yabiwandiika Bayibuli. Lumu abasajja balumba Yesu ne bamugamba nti abantu baabo ne bakunoonya soma Luka 11:28 nti naye ye n'abagamba nti ekisinga vaggulu waliwo entandikwa kitandika kitya awo olwatuuka ng'ayogera eyo omukazi ow'omu kibiina n'ayimusa eddoboozi lye n'amugamba nti lulina omukisa olubuto olwakuzaala n'amabeere ge wayonkako abakazi muwaana. Yesu n'addamu atya naye ye n'agamba nti ekisinga balina omukisa abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyekuuma. Nkyusa endala agamba ne bakikolerako. Haleluya, amen. Bameka akawungezi kaliraga nti nze nteekwa kuba mbalina mukisa kuwulira kigambo kya Katonda ne nkikolerako. Can I see you standing up and we close today? Buli agamba nze kuva ne leero mundayidde amazima gennyini mpulira kigambo kino nja kukitambulirako. Muyinza okuba mu bye sitegeera, muyinza okuba mu bye saagala. Omuwandiisi omu yawandiika ekigambo ekyanneewuunyisa saakyagala naye nakigumira. Bino eby'omwoyo tobikkiriza tobyagala byonna naye obiwuliriza. Yagamba understanding can wait. Kyokutegeera kuyinza okulindako but obedience cannot. Naye obuwulize bwe tebulinda. Ekigambo kya Katonda ne bw'oba olina ebibuuzo omutwalo nga tebinaddibwamu kyagambye kyokola. Bagamba Nuwa ntema omuti gofeeri bw'onoomala okugutema ozimbe oyingire enkuba ejja kutonya nakati enkuba kiki teyabitegeera. N'abagira era temyaka 12 tabitegeera. Ensolo zinabeeramu zitya zinaalya ki zinaasulawa zinafulumawa naye yalabiraawo ng'emmese zize. Katusabe taata omulungi weebale kutuwa Bayibuli eno. Olwaleero toyiga otoyogedde naye ffenna oyogedde naffe nange mwennyini. Ekigambo kyo ge mazima ge maanyi. Ekigambo kyo mweyanjulidde mweyogerera. Gutusinze nnyo bwe wabanga wabaddewo abantu abatasoma Bayibuli abatagirina abatambulirawo nga n'amaka balina ebyobugagga byonna naye nga balina Bayibuli naye nga tebagisoma na kuzisoma. Abalala bagula Bayibuli lwa fashion mulembe agirina asobola ogikwata ku nnaku enkulu n'okutiisatiisa okulaga nti amanyi. Nkwegayiridde abantu ffenna tuyimidde kutegeeza nti tukwagala Katonda waffe webale kutuwa Bayibuli kubanga yetutereeza. Bayibuli etereza abaana baffe, etereza abaami baffe, eterezezza abantu baffe. Oba oliawo tetwandibadde kino kye tulisinga Bayibuli teyajja. Taata weebale kubanga yerimu byonna, yerimu obulokozi, yerimu omukwano, yetuyigiriza okusonyiwa, yetuyigiriza obukkakkamu, yetuyigiriza okusembeza abagenyi. Abaami bano abakyala batodde ssente zaabwe okukola olukuŋŋaana wano nabyo bakikola lwa mukwano gwe balina ne Katonda bamuyiga mu Bayibuli. Bakola bino tebagenda kufunayo magoba malala naye basanyufu nnyo okulaba nga abantu bewaayo eri Mukama. Amiina.
njagala okusabira bano abazze mu maaso mu ngeri enjawulo. Mukama gwomanyi obulamu bwabwe gwobategeera. Tetujja bwakazinale kutubuulira byabasobako. Omuntu ono yenna ali wano nga bali tasoma bayibuli kati atandise. Mukama muwandika mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gwe. Amina. Abantu bano bawandiike banyweze balabirire. Bajjemu ensonyi bajjemu okutya. Kuba ne babadde bakola ebibi babadde babikola openly. Lwaki bajja eri Katonda bajja mu kyama? Babadde bagenda okwonoona babadde tebasaba lukusa. Lwaki okujja eri Katonda bamala kusaba lukusa? Sitaani agezaako okuteekawo embeera ti omuntu okwewa eri Katonda amala kusaba lukusa. Amuteekamu ensonyi ng'ajja wano naye bw'aba agenda mu bbala taba na nsonyi. Bayambala engoye zitamutuuka taba na nsonyi. Naye bano bazze wano ng'ensonyi bazitadde ku bbali kubanga oli Katonda yabatonda. Bano bakkirize mu maaso go basangulire ebyonoono byabwe bawandiike bujja obatukulemere paka mu bakabaka obw'omu ggulu. Abatalina mirimu bagifune Mukama. Abasoma basome bawangule emisomo gyabwe. Abagina emirimu ginywere. Abalina amabanja gabasasulire. Abatalina bufumo nga babwagala babufune. Bakuume emirembe bakuume eri baseduvuddo ndabimu abantu abato. Baleme kugwa mu mikono gy'abantu bakyama afumbirwe mutuufu n'awasawase mutuufu. Taata nkwegayiridde tunaatambulanga mu nsi amalogologo n'ebitambo n'ebisirani basindiikiriza bwe binajjanga eri abantu bano bikyuka bifuuka omukisa gye bali. Era ababawalana bonna mu nsi muno abatulina abatuwalana oli nakuwalana nga n'ensonga tagirina naye Mukama bonna abatuwalana batukyusiza ekiro kya leero bafuuka emikwano gyaffe. Byonna bye tunasanga mu nguudo mu mayumba muki emitego yonna gitegulule eddogo n'obutwa ne byonna bijjeewo tubeere bawanguzi. Naye kyetusinga okusaba ffenna katutuuke mu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama b'omukisa mwenna. Mukama bukuume mwenna. Nenkya tugende tuyiga ekyokuyiga ekirala. God bless you.